eri muntu asinga kwegonza nga muntu muyaayi. Omuyaayi omulabira. Olowooza lwaki ennaku zino abantu bakomplaininga nti abamasuuti be bababba? Kubanga kati bamanya nti oli wajja nga alina dreadlock singa mulasta ogenda manya mangu nti muki? Muyaayi. Kati oli ajja nga yeebise mu kifaananyi kya gentleman. N'alyoka akulivula. Anti mutuula ku woteeri nga wazze n'osaba bino bye basaba smart chips bikini bye bataali. Nga wasabye chips n'engogo biki bya mitwalo emeka? 5. Nga takulinako buzibu yabitumizza. N'agamba mpaka okusimya kati ni sinaako airtime ng'agenda nagwe njala okukubira n'agenda mu shotiko. N'omusajja ow'essuuti atayinaako airtime sister oba musiro. Anti okoma mulabaawo. Bayonjo nga waweesa ekitiibwa era nga bw'okola ki? Nga w'omanyi twasanga munnange batwetegekedde nga batutegekedde nagenda ne kuba bagamba tutwale omutwalo gwe basala mu baasa yali $1.5 yoyo njajjogera. Twagenda nayo mu baasa. Ate amahale ge wawo omukazi. Amahale ge nawo omukyala. Agakuwogganya. Ate no amahale tegampogganya. Omukazi amahale muwaga sente mmeka. Yanga omukazi namuga kuba omukazi yasaba. Nkugambye oli omukyala yali alaga nnyo nti ye ocheki nti ye mugonvu. Yasooka na kunsaba oba nzi wemba njugamu yasooka na kunsaba Qur'an. Tamanyi gisoma naye nga omanyi okuframinga. Nga omanyi okuframinga nti okakase. Mukyawa kwolu. Omukazi nageza nakera ku machana nga baby oli muwanvu bannange nkwagala. Kwolo olunaku lwetwawukana. Anti abanvuma. Toli muwanvu. Ati olwo abanvuma kati ompano otyambu baby oli muwanvu nga ndi nange nkimanyi ndi mumpi. Anti toli muwanvu. Ate anagamba anti oli muwanvu. Ati waliwo omukazi akumanyira nga akuwaana. N'akuwaana nnyo n'asoma. Ng'ali mukuwaana naye ng'ali mukumanyiira. Baby oli muwanvu kubona obumpi bwendi. Kati omukazi kye kyamujja mu bufumbo ekituufu. Bwe mwagenda ku mbaga abasezi baabalya. Kulya byonna buli kimu. Byonna byatambula bulungi era byonna byali mulaala. Okitegeera nga tugenda waka nga omanyi nti entamu ewulira muliro ogusooka munnange omuliro ogusooka ng'ekola etya ng'eguwulira. Kakati wiiki esooka eyo yali nnungi. Baby honey biki nga we nagambye obuyaaye we bufa. Baby honey biki nga tutambula. Wiiki ey'okubiri Baby honey biki kati mu week ey'okubiri awo ku Sunday Monday awo obuzibu bwe butandikira. Omanyi ekikenjagala okugamba omukazi ali eyo n'oba omuwala. Bw'oba ogenda mu bufumbo manya nti togenda ku beach nti buli kaseera mugenda beera museka. Andi nze nkubuulira. You can laugh every day if you choose to. $1,600,000 wano oba tosudde oba olonze bulonzi. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo tukomyewo okubeera nti tubasabukululira estates zaffe empya ate nga mba mpise n'omugagga Sozo mwennyini director. Abantu balina endowooza nti okuzimba olina okubeera ne space nga nnene nnyo bwamuga. Bwe ntunuulira nnyumba eno eri ku space ntono ddala let me say 25 by 50 naye nga ate nanyini wa waneno yazimba amaka agagumidde kati ono alina stress kimazima ddala kukikwatagana n'ekyokupangisa mu bumpimpi nti gwali eyo ng'olinda binene olindi twala bingi yagamba tajja kutuukaka bwe yalinda okuweza ebingi okutwalira abakadde teyagendera ddala so yatandika n'ekyo ekiriwo so basically and mainly kulaga muntu nti abantu gye bali eno nga batudde entende beeyagalira mu bulamu naye ng'ate si wanene nnyo naye ng'ate zibawa emirembe so mukwano gwaffe enaali eyo dduka misinde Sozo Properties ettaka tulirina mu buli size. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media enze Hadija Kigozi mubale kutaba mubale subscribinga program ekyagendera ddala mu maaso bannange olwaliro nkoze kufafi but it's okay mubale kutulaba bannange mbajukiza nti aba Sozo Property Consultants tutunda ettaka osibako $15,000 tutunda ettaka ku kibanja mpola mujja mufune ettaka temwekwasa nti temulina ttaka njagala omwaka guno buli muntu abeereyo n'ettaka yefe aba Sozo Property Consultants kube simu gamba nti Sozo Property Consultants lo njagala ttaka tugenda kukuleetera ettaka wonna wooli tulikuwe
ngebeere liryo aba London Quality UG batunda bintu ebya electronics mu abatalina bintu mu nnyumba. Lwaki tulina bintu mu nnyumba nga London Quality UG erina ebintu eby'omulembe awo ku Kamukamo Plaza? Gas cooker, fridge, abaagala ebyuma ebyoza engoye, abaagala ebyuma ebifumba omuceere, pako, bayina buli kyomanyi eky'omulembe ku besimu gamba nti London Quality UG. Hello, njagala bintu tujja bikutuusako onawoli. Ndina Malevu Media UG olunaku olwaleero nkakasa omulabyeko ku TikTok, omulabyeko ku YouTube awo. Nsazeewo omuganda ngono mukyazeeko mubanjulire mu mutegeere dduka ku Malevu Media o subscribinge kati. Sense kulaba. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Nange nsanyuse okulabikako wano mu kamera za HK Media oba oli awo kumpakakisa n'entuulako naawe. Si kyangu naye Katonda ansaasidde ne nsobola okubeera ate nga nkituukako. Njagala okutuusa omukisa guno okubuuza ku muntu atulaba yenna gy'asinziira nti osiibye otya nno munnange atulaba naawe atuwuliriza, ate era njagala okubeera nga mbeebaza munne okubanga mubirabo manyi data wa bbeeyi. Omuntu akuterayo obudde n'alaba ebintu bino omwebaza. Bannange mugende musubscribinge ku Malevu Media, ate era musubscribinge ne wano programu zonna mujja beera nga muzifuna mu ngeri yonna. Bannange tuline Malevu UG olunaku olwaleero. Malevu asazeewo okujja tukyalireko ku HK Media. Njagala okutegeera ku mboozi ya Malevu. Biri bitya bro nga weewombeeka? Sirimu nnyo muntu wakubeera nga neewombeeka lwakuba nti ensonga zendiko olwaleero oba ebintu byenjagala okubeera nga nkunyumizaako n'omuntu atulaba olwaleero byannaku. Bireetamuko ennaku, so bikuleetera okwewombeekamu okwennyamira oluusi n'obeera nga atidde oba n'obeera nga omusirifu naye ng'ate si bw'oba. Byali bitya? Emboozi eri etya? Anti kati kyenjagala osooka obategeeza nti ensonga zino zikwatagana ku bakazi. Ate ekintu kyonna njagala okugamba ekike oli mukazi naye sigenda kutya kigamba. Ekintu kyonna ekirimu omukazi nga ddiiru erimu omukazi, muganda wange obanga ogikola ogenda nga mpola, togenda nnyo. Ate oba nawe ne oba okola ddiiru ne bakazi banno, bw'obanga okola ddiiru n'omukazi togenda nnyo because omukazi talina. Omukazi ye muntu gwe musobola okwogera olwaleero ekintu ne mukikkaanyaako ne mukkiriziganya nti mugenda okukola, enkya n'akeera ng'amanyi kirala. Omukazi anti asobola okubeera ng'agenda nansana n'omusanga ku kkubo ng'agenda, oba olina mmotoka oba otambula n'omuyimiriza n'omutwala eggangu. Asajja mmwe bannaye mutumanyidde omwaka guno. Anti nkugamba bya ddala. Naye nga obeera ogeraageranya nansana n'eggangu olaba nga amakubo ga njawulo. Naye okumanya nga nti omukazi ye muntu asobola okukyusibwa mu kaseera mpawo wekaaga, asobola okuba ng'agenda nansana, nkugambye n'omutwala eggangu. N'omutuusa n'omubuuza enootuuseeyo otya, naye n'akubuuza naye ntuuseeyo ntya. Bawala baawa. Kati oyo ye mukazi. Kati be bakazi abawala b'ennansana. Oyo yali abeerawa. Yali abeerawa nansana, ab'ennansana. Gabye b'ennansana. Naye nga omukyalo ono byatuukawo enno munnange tebyali nti nno byali byakubuzaabuza nti oba nali just tuli awo tudeetinga. Omukazi twatuuka ne ku level nali abasiraamu tukuyita kuwoowa. Nali muwoye n'omuwoowa. Nali muwoye n'omuwoowa. Kati mwasinkana mutya n'oyo omukazi? Kati omukyalo ono musanga mu kibuga nga omanyi era ebyemirimu. Aba ali ku mirimu gye, nange ndi ku gyange. Kati nvaako ku dduuka wenkolera neetooloolamuko naye nawe endagako. Musanga ku dduuka erimu nga waali awo. Kye saamanyi oba we yali akolera oba yali azzeewo buzzi. Naye nga omanyi era amaaso g'omuganda. Munnange amaaso nange negakola ki? Negantuma. We gantuma nange nentunula nga mutuufu ndaba nkola ki? Amaaso gakutunda. Amaaso go gantunda kwolwo olunaku. Ate oba nali sikolangako era gye nejjusa mbulamu bwange. Kuliko kano kasawuli ennaku zino akagamba tokola
tokola era naye kwolwo olunaku nakola era naye gwena kuzina nga nkyaza abasajja bangi abagudde mu mbi z'abakazi ati abakazi kyekyo kye nagambye nti woba okola ddiiru n'omukazi tositiikinga ku kyombo nno bwe tuli watuufu mbusimanyanga bino etugenda okukola byonna bigenda kutambula ati nze nkubuulira ekikewo obanga gwe omuntu asobola okukola ddiiru naawe negguka weebaze Katonda era yisa n'emikono mu maaso n'omukyala yenna aliyeyonga ekyo ekintu akina naye abakyala ate olwaleero kyova olaba abaana abawala bagenda beera nnyo ku lujja otukolimira ati nkugamba oyo yali omu ye yakuyisa obubi ati nkugamba bino onaye omwana ono oyagala mazima oba oyagala kukulimba abaana abawala bagenda beera nnyo ku lujja mbuusa lwaki olwaleero abaana abawala balina ebintu bye balowooza nti bye bisinga omwana omuwala olwaleero singa alaba omusajja ng'alina emmotoka singa alaba omusajja ng'asobaamu n'emitwalo 10 oba akakadde abo be bawala ab'edda kati abawala bakola nkugambye olwaleero gwe oyinza obeera okola n'omuwala omulala akola naye abawala percentage kati ku bawala abakola ku 100 60% tebakola okitegeera be bakola kati 60% eno golooza egenda kuli abawasa bali mu maka g'ababbaaba kati ate abali mu maka g'ababbaaba kuliko 5%. ono mwana ng'atiisizza nze nkubuulira ekiriwo by the way kagambe ekintu kimu mu myaka gino gy'oyinza okundabamu nina ebintu byendabyeko mu sides ez'enjawulo most especially ku bakazi relationship omuwala oyo mala omusanga ku dduuka awo munnange mwegomba biki nga omanyi tukkiriziganya twogera tukola ki ampadde ennamba yasooka gaana kumpa nnamba naye simanyi lwaki abakazi omuntu wajja naku approachinga lwaki musooka gaana lwaki nga tetugaana oyagala ate omukazi akkiririze waliwo abasajja ngaffe batakyalina budde bannange nze bwe nja nenku approachinga neggamba nti kino obiyise binyeebwa nze nkubuulira wali omusajja alinga nze wenja neggamba nti nkwagala kyekyakuzaayo era nga womanyi anti era bweggamba nti nkwagala wekityo bwe kirina okuba nga bw'omanyi kati omuwala oyo omulaba amala okunkaluubiriza ngamba ize era nzijjamu omuliro kuba nze nzijjamu omuliro kati ngujjamu nsala nzirayo nkola ebyange biki wayitawo ndowooza ne wiiki kati nziramu musanga ku dduuka lye erimu ku dduuka eryo waaliwo muganda wange kati nga yagalagana nina okukola ki ogendawo kati nziramu musanga munnange musanga nga agamba biki twogeramu awo nga ŋŋamba balina kano ka koodi bw'aba manyi nti ennamba ye ku kitundu awo wali waginamu awo ka society tayagala gikuwa munnange nga ŋŋamba sisita we akole ki ennamba yange agiina agikuwe sisita wange nga njogera naye awo nga biki ng'ennamba agikola ki sisita wange yali akolera ku dduuka eryo ng'ennamba sisita wange agimpa kati sisita wange we nagenda nabalekawo babiri kubanza be bamala okumpa ennamba nenkola ki neŋŋenda kati we ŋŋenda sisita wange mulekawo naye kati ŋŋenda okukomawo sisita wange nga ye agenze nga sisita wange akola ki waali sisita wange nga ŋŋamba omwana abadde wano naŋŋamba ali siriyasi biki era oba okimanyi oli muyaaye kati ate ku nsi ya Katonda kuno teri muntu asinga kwegonza nga muntu muyaaye omuyaaye omulabira olowooza lwaki ennaku zina abantu bakomplaininga nti abamasuuti be bababba kubanga kati bamanya nti oli wajja nga alina dreadlock singa mulasita ogenda manya mangu nti muki muyaaye kati oli ajja nga yeebise mu kifaananyi kya gentleman n'alyoka akulivula anti mutuula ku woteeri nga wazze n'osaba bino bye basaba simaya chipusi biki ne bye bataalye nga wasabye chipusi n'engogo biki bya mitwalo emeka nga takulinako buzibu yabitumizza n'agamba mpaka okusimya kati nisinaako airtime ng'agenda nagwe njagala okukubira n'agenda mu shotiko n'omusajja ow'essuuti atalinaako airtime sister oba musiro anti okoma mulabaawo ogwagamira nipa ku ssimu jjukira ode wamwesize dda yaguze biki olowooza alina ssente asobola n'olekawo eyiyaawo kati ng'ogula otya chipusi za mitwalo 5 nga tolinaako airtime kati ke kaba akodyo kukubba kyo kyegambye nti omuntu omuyaaye olwaleero ye muntu ajjira mu kifaananyi ekirungi ennyo oba okitegeera kakati munnange nga sisita wange abinkakasa omuwala agambye ali siriyasi biki nga mugamba ndi ki ndi siriyasi
munnange nga tutandika kwogera na muwala twogedde muwala biki omanyi bu baby bannange kadi let me be clear kweno point omuntu akuyita baby honey sweet mukwano oyo muyayi atya naawe kyangu mu civilized world nkugamba ebigambo bino abantu bayita ba baby sweetie nga mubaddewo ebbanga sebbanga nga mwekwana omuntu akuyita baby nga mukyekwana oyo goba muyayi kati ogwo okwekwana omanyi kuliwa dating is dating you can even date for a year va ku kino nti no mudetinze nti no kati olwo muconnectinze mwinawo ekibagatta osobola n'omukubira janguke wange najja wano nga inambo gifunye baby girl okiyita muntu gwosanze mu kkubo ng'oyagala akuviire ekyo kimuyita because kati okikozesa ng'ekitibwa nga onaayita omuntu ti muzeeyi nsaba kuyitawo okuyita omuntu baby tekirina anti nze nkubuulidde baby sweetheart simanya kammonde simabikinse gw'obeera omukyamu bw'okola mu ngeri esukka w'olina okukoma anti omusajja omu yagamba nti ekibafuula abayaayi kubanga baba batuyita ebintu bya layisi kati sweet okitegeera omusajja omu yagamba nti ekibafuula abaki abayaayi kati sweet wa nusu bitaano w'ebbeeyi toseka nkugamba byaddala yes waliyo wakasanvu chocolate sweet ne wabeera wa bbeeyi tasobola sukka muki mutwalo omusajja yagamba mutandika otuyita ku school fees mafuta yes ani nkugamba byaddala dada bino byogaba byaddala kati ebyo bigambo lwaki omuntu kimwanguyira bikuyita kubanga bya layisi kati bakuyita batya school fees ati kati olwo omanyi nti sweet yawoomera abato school fees olwo omanyi nti oli wa ttendo oli wa bbeeyi yes tuition omuntu muyite rent otegedde laba nono kati gwatudde ddaka ewa sozo omuntu bamuyite land title ekyapa kyange yes oya bas awo omukazi oyo aba mutuufu ekyapa kyange aba mutuufu naye omuntu akuyita tandikoyita abantu ebyapa kati hani omubisi gwa sende mmeka wali omubisi ogusuka emitwalo ebiri waliyo n'ogwekko nga bakubbye bubbi anti kati bakubbye batya wali kwa kamwesimoyi waliwo edduuka litunda bya mubisi byokka mulimu n'ogw'emitwalo 5 kati njagala gamba ekigambo kimu ekikke wano mu nsi bw'omanyanga nti wogenda okujja ffe boogenda okujjamu byogenda okujja naye tetugenda bitegeera making sure totujjaamu because ogenda kugula essaawa nga ya mitwalo 5 nze temya fact manyi nti essaawa eba ya mitwalo 2 nze wona jja sijja kugiwa budde gitunulako kuba nje mmanyi ya mitwalo 2 oli mu kirasi ffe bozeemu tetuli baaki bw'oyambala kirasi genda mu bakirasi banno be bajja okutegeera esaddiyo amade nti yabbeeyo oba essaawa kati ogwo mubisi gwo gwogula ogw'emitwalo 10 nze sigumanyi manyi gwemeka omuntu gy'amanyi enkuba gy'etonnya ekyo kyegamba kati omukazi akuyita ebyo ebigambo muganda wange abeera akulimba oli omukyala awo bwe yali naye nno naawe abakazi wabasoma nze nkubuulira nze mbonyebonye n'abakazi ate bannange bamanyidde nze ne bakkatakata weekebera n'omanya lwaki bakumanyi leero bandaba obumpi ndowooza obumpi buno bwe bumanyiiza ate oba oyo omukazi yanvumako naŋŋamba aho busajja obumpi temutegeera kasajja gwe bannange simanyirwa natomera ntya naye nga nvuma obumpi naye wa fuuti mmeka nga omulala mumpi uno mu Uganda nga ogyeko UG extra midi tinkubuulira nga nvuma obumpi wa fuuti mmeka nga nze gwavuma obumpi musingako n'obuwanvu kati omukazi asobola n'okuvuma ekintu mayali yenkana naye yali mumpi Rashida wakatiko oyo mumpi nnyo ate kati oli buli bumpi bulwadde wali omusinga obuwanvu nze gwe nsinga obuwanvu obumpi buba bulwadde kati no nkunyumiza nene ebintu bino bya nnaku naye gwe ebintu bino oli mu bisekeramu yali mumpi okitegeera naye yakeera ku makya ssebo nangambako obusajja obumpi buno biki tekategeera kalabe naye nga bannange obumpi kantu wala omukisa guno obumpi si bulwadde ate obumpi si bulema chekirira abasajja abampi tewali busa nze ngera kuchekirira abasajja abampi ate abayina ebirevu kubaka kye nategedde yes mutumanyira yeyogeddeko obumpi ne yeewaanako ati kagabe ekintu kimu omuntu taamubi yenna nze kisinga okumpisawo mu bantu ebisa ebisinga nga ngenzi birevu because bino ebirevu singa nali sibiyina singa ndabika ng'ow'emyaka 3 mbwe ekirevu kiwuuta supu kitya mbone nabbi yakkiriza ekirevu ekyo amma
mbu nennabbi akkiriza ekirevu mu cuncu nakikole emirimu bw'obadde omanyi omugaso gw'ekirevu kye bava bakituuma kirevu tetukujjako adiisi tekujjako adiisi ekigere tumujjako adiisi wetudda ku layiri eyo yes kati omwana oyo omuwala munnange ampise bebi biki tuli mu ddeeti awo omwana omuwala tutuuka ku nzikiriziganya akkiriza okunjagala omanyi okukkiriza okukuwasa n'okkiriza okukwagala ebigambo biri byaki byanjawulo omwana omuwala oyo akkiriza okukola ki munnange okunjagala kakati mba ndi naye twogera nga mugamba naye omanyi ze nali omusajja atayagala kuzanyira ku baana b'abandi era nali omusajja ayagala okufuna omuwala oyo muwoowe oba okitegeera naye nze oyo omuwala kwegamba yandeetamu kiri ekigamba yes yandeetamu ekigamba nti towoowa mukazi nga tonnababbeerako naye yadde ate nga kikyamu seeko oyagala kwenda anti twatuuka ekiseera nga nzikiriza ne tubyogerako ne tukkiriziganya nti tugenda kwewasa yes ne tugaa tugenze twaprochize tutya abazadde yalina senga we yali abeera naŋŋamba ogenda kusooka kwogera na senga ate omuwala oli balabika newe baali bamumanyi because yatuuka yaŋŋamba muzeeyi we yagamba olaba ono omwana atuuse okuleeta omusajja alabika kati afuuse sirias eyo point saakirowoozaako kakati munnange nga omwana omuwala oyo omanyi nkugambye ekigambo kiri nti taata we alina ekigambo kye yakozesa n'agamba nti olaba omwana omuwala ono akkiriza aleeta omusajja ewaka wano alabika akoze eki alabika asazeewo munnange njagala okutuusa omukisa guno omanyi bagamba yigira ku nsobi yamuki musajja munnange wenna ali eyo n'omukazi ali eyo kino ensonga kikwatako ebigambo olumu abantu bye boogera taking a time olowooza ofumitize ku bigambo ebyo oluusi omuntu ayinza okwogera ekigambo nga golaba akikonyeeko bukonyi naye nga oba okifumitizaako emabega waliyo ensonga okitegeera kuba nze nalaba red flags ku byaliwo nga ngenda okufuna omukyalo okuwasa omukyalo oyo kuba twatuuka ekiseera nga wegambye twayogera ne sengaawe senga naatatukaluubiriza munnange senga naatrefalinga ewabaki ewa taata ate tugenda ewa taata munnange taata tutuukayo kumpi no wano mu kibuga sijja kwatula bifo byabwe namanya gaabwe ekyo yogedde byoyagala naye munnaye tutuuka tugenda ewa muzeeyi nagenda ne bamuzeeyi bange nange awo ate bagala tulina owandiika ebbaluwa muba mulina owandiika ebbaluwa nze nali simanyi teweebuzaako ku bakulu beewammwe nali simanyi busaatuuka busaatu manya ku olwo sigenze wabula mmanya mbikoze eki nga mbiyingiddemu kati ngamba bamuzeeyi kati baŋŋamba ntulina owandiika eki katugenda munnange mu kutuukayo ekikke baatu omanyi kye bayita okukaluubiriza baali bakutumyeko entebe oyole omusenyu gw'omu nnyanja oguleete baali bakutumyeko ekintu nga kiri wabweru wa ggwanga naye ng'ate bagamba mu ddakiika 3 obeere ng'okoze eki ng'ebyaddala ne woba olinnye ennyonyi 3 tegakola ki kiregeeza nti embeera eba yakkaluubiriza oba kulemesa sagala gamba nti bazadde baffe baali bakaluubiriza oba baali balemesa naye kituufu embeera n'ebintu bye baateekawo baali balemesa byali bigenda ku layini eyo kale bo baali bava liwinga omwana waabwe ekyensusso omwana waabwe kyataali nga bamubalamu ente okategedde ate nga waliyongo era naye saa kwogera tribe era sijja jjogera naye nabo baali nga babinta abo lwaki babategedde kale oba like okugamba nti omwana ono kuba nga bwolaba nti omwana bababeera bazze kuba kati nzizengezegeze namukko naye oli nali okitegeeza nga womanyi ngaolina okugamba kunyooma bambi ndowoozera munnange banyooma naye ate naye singa waliyo oba omuntu agaba omanyi omuntu agaba ku ddagala ng'amba ng'osobola owanvuwa mukko
neweziba ngatto kale ng'osooza mbala ng'osooza mbala ati bamnyooma nawe kyogambye nti rawe nagenda gundi bannyooma kiri kiti olina okuba n'olugezigezi nga lungi nduyina tuli tuti nze n'olugezigezi tuli tutya naye ate nina olugezigezi naye okumanya nga nayagala omwana omuwala oli nali simulaga lugezigezi kati ekika enkujjira bamala tukalubiriza byonna kankuyise nambufunze bamala tukalubiriza byonna babitukalubiriza munnange bamuzeeyi bange manyi nja kwebaza Katonda n'abamuzeeyi abali oshegeera nti bateekawo embeera yonna okulaba nga ekintu tukiggusa oshegeera era ekintu munnange twaggusa yadde nti byo tebyagguka gye twali tukola ki kaakati nno munnange akola olunaku omanyi wabawo olunaku lw'omumiitinga lwe tugenze tumiitinze tuwogeddemu basaze biki ebintu tukomyewo tuteesezza olunaku ennaku z'omwezi ezo sijja zeerabira zaalinga 4 ogw'omusanvu ze twali tulina okugendako twali tunonawo omukazi wali tumunona agonu kibuga senga ye yali abeera mu Nabbingo kumpi omukazi wali tumunona kyotera eri munda Masaka kyotera Masaka noyite Masaka nogende kyotera no munda eyo bayitayo akatundu sijja kwogera abantu bayinza otegeerawo awo wayisedde era akaayi kati twaduukako ne kugundi nga waliwo kamutu kooki ne tuyingira mu kooki ne tuyitamu naye abakazi muli babi omwana oyo yandibadde at least avaluinga twasiba tutambula twasula tutambula toseka muganda waliwo akapande welcome to coach eyo si ewasibuka abasezi era nti bwe twatuuka nga tuyingira tutibe nali ngeze nawo baatandika okugamba bwe tusanga embeera yonna eyaki muloki ng'emmotoka tuweta mpete era omukyala gwe wagenda okukima nga byali byeraliikiriza kaakati nno munnange tumala okuyita mu mbeera yonna ebintu babigizeeyo olunaku lutuuse tugenze twavuga emmotoka okuva e Kampala twasooka ne tubula ne tuuka ne tugivuga mpaka eri ku gundi emitukula okumanya nga lwatutuuse emitukula ewava amafuta twatuuka n'okugula amafuta ku gumbu emu gye twakagula bo nga bagatunda na layisi nga gaba n'amangi ate nga gabwe gazitowa n'ozitowa kati ate bwe batugayirira nti mwabuze okitegedde nga le tulina ovuga omanyi nkugereze katemerero ki okuvanga egangu emanyi egangu Busabala road Masajja okuvanga gye bakuzaale Masajja nga weesiimi nange nno banzaala era gangu eyo Masajja ate nno nze nno nalemerayo nolemerayo obubonero bw'okukola ki bw'okugaggawala mbu olina ova ku kyalo kyammwe nze sijja kufuna ojja funa tomanya waliwo abafuna ku byalo byabwe kakati eyo distance gye twali tubuze nga kulinga kuva Masajja ndowooza okuva Masajja paka ku Luwombo kumpi kukategula kumpi awo kyali kumpi oyita mu kibuga okuva ku Busabala road paka eri ku gundi ku mwalo okuva Masajja mpaka Kyanja ye distance twali tubuze kati ne tugivuga ne tugiza kati atawo nga tulina okuwetera abamanye Masaka waliwo kalawundi awo okwati ogenda ekyotera ffe tetwakwata kugenda eyo sayidi eyo gundi twalega bulezi luguudo lukola lutya kati ale nga tulina okukomawo ate tuyitawo tuweterekwawo kagundi k'amafuta akabbulu akali awo ne tuweta ne tusooka ne tugikalakata eyo gye twasanga simanya werokamu tukooki nga tutuuka munnaye kaala amatendo kaalo kali eyo sijja kwogera kuba abantu bayinza otegera ate sagala munnange muwala akyali muto akyali muto bikinga ayina empisi anti oli yagamba nti akola ekibi tomukola kibi omuliro teguzikiza muliro munnange omwana omuwala nga tukola ki ebyo mmwe mumanyi naye nze nkola obubi ngenda mmukola bubi anti keko ke nagambye kali kati okajjukidde kali ke nagambye lwaki onkola bubi nga gwe toyagala anti ojjukidde kali ke nagambye nti omusajja n'omukazi balina ki endowooza yange enjawulo kati omusajja
okategedde okategedde ndabya ddala naye kati awo kyekijjayo kali tonyumiza naawe nze omuntu bw'onkola ekibi nange ngenda kukola ekibi oba oyagala oba toyagala oba mu ngeri ki oba mu ngeri eti oluse bandibadde basaana naye ate era ogenda nkupangira abayaayi ku kkubo ne bakukuba bagenda kukusiba totiisatiisa tosobola kutta yadde ensiri opangira nze mba so akwerwanirira nteekako abalwanyi tonyumiza mandaazi buli mbeera yonna nze sigenda teekawo balwanyi kweno ensonga njagala abantu batukola ebibi bagende nga bayinaayina ensi yonna anti olaba ebintu bino abantu babitukola naye ate nga tutuuka kalomatendo nga tuyingira mu nnyumba batutegekera naye guli omukolo ffe twaguteekamu ssente gwonna ewaka ne mu kibira ffe twaguteekamu ssente watuukayo nga waka wafaanana wayonjo nga waweesa ekitiibwa era nga bwokola ki nga womanyi twasanga munnange batwetegekedde nga batutegekedde nagenda kuba bagamba tutwale omutwalo gwe basala mu bbaasa yali $1.5 eyo nja jjogera twagenda nayo mu bbaasa amahale ge wawa omukazi amahale ge nawo omukyala agakuwogganya ate amahale tegampogganya omukazi amahale muwaga ssente mmeka yanga omukazi namuga kuba omukazi yasaba nkugambye oli omukyala yali alaga nnyo nti ye ocheki nti ye mugonvu yasooka na kunsaba oba nze bwe mba njugamu yasooka na kunsaba Kurani tamanyi ngisoma naye nga omanyi okuframinga nti okakase anti ate era olina okusaba byogenda okuzzaayo ng'ovaayo aniza ate tebanzirizanga kati oyagala kubanja mahale sijja kubanja mahale n'ebintu sijja bibanja kuba nandibanjizza wali omuwalo kati ukagambe kike oba tugende tubanje ebintu naye ate tetujja genda anti omukazi yagenda omanyi kyebakola Bruno bamuyita Bruno Betty omukazi mu mwezi gumu yali anobye naye nga nze tata wange yaŋŋamba tewaliyo bubi bwa musajja na mpisambi za musajja ziyinza kutuusa mukazi kunoba ku mwezi gumu okujjako ng'omukazi aliko obuzibu yaŋŋamba newo omusajja abeera yakufumbiddwa nga takwagala ng'abala kimu bifaananyi bya mukolo kyenyinza okugamba si nti aba aliko obuzibu aba yakikoze akimanyi nti sijja bbeerayo era nga ne banne baamubalidde nti bw'otuulawo wewayitawo wiikisi nnya weekyange muwaayirize nti ayenze ayinza n'okwepangira meseji nazikusindikira namala ye naziraba nagamba kafe wunakwana nga ye kafe ali mu nnyumba abakazi ebintu babikola nesimu empya babikola shagamba nevu nkulaba ku TikTok banangezo nkuba n'obiddamu n'abikuba screenshot nagala kiki kino ngenda kati ogambe nga yali abala bifaananyi bya mukolo kasita bigendayo ku media abantu ne bagamba kongs oh my god ekyo kintu kibongerako kyabakazi kibuuza abakazi obufumbo obufunamu ki obwo bwogenzeemu bakuba ebifaananyi bakusindire kongs bwotagenda kubeeramu anti enkya balina ku media balaba nti ofumbiddwa tobalaba abawala bameka 3 4 5 nze ndi kyenneebuuza simanyi oba yenkola abantu bagikola naye abakusindikidde kongs enkya bwe bakulaba nga yetoli mufumbo ab'oku kyalo baba tebaliiko ku tikitoko tebajja tegeera nti navuddeyo kati kugamba ebigambo bino ogenda kunoba ku ssaawa 7 oveeyo ku 7 dakiika 3 ojja bisanga ku TikTok ng'ab'oku kyalo bennyini be babipositinze kati okakasa nti aban'ob'oku kyalo kwe bali ku TikTok bakuwasiza kyotera obeera nabbaawo eno masajja gangu kati ab'ekyotera banaategeera ddi mbuno wavuddeyo oyo muwala singa mbadde nsobola ne mwogera nolaba obadde tofuna amasimu agava n'ekyotera ekitegeeza wagenda n'obyogera ku media obusajja obumpi siyogerangayo nange ekigambo ekyo kiraba eky'obusajja obumpi oyinza okukiraba nti kigambo kyo naye kinene naye si kinene get used to it you're cute
Size yange ndi cute. Hey. Olwo nvuma ekike. Era we bakuyita baby gwe embrace it. Kuba nti ndi mumpi ndabikanga baby. No. Like you know it is good. Naye omanyiza ebintu mulamu bage byezikiza ati omukazi yageza n'akimpaana mukyawa kwolu. Ngakirewa. Omukazi nageza nakera ku machana nga baby oli muwanvu bannange nkwagala. Kwolo olunaku lwe twawukana. Anti abanvuma. Toli muwanvu. Ati olwo abanvuma kati ompana oti ambu baby oli muwanvu nga ndi nange nkimanyi ndi mumpi. Anti toli muwanvu. Ate nagamba ati anti oli muwanvu. Ati waliwo omukazi akumanyira nga akuwaana. N'akuwaana nnyo naso. Ngali mukuwaana naye ngali mukumanyira. Baby oli muwanvu kubona obumpi bwendi. Kati omukazi kye kyamujja mu bufumbo ekituufu. Bwe mwagenda ku mbaga abasezi baabalya. Abasezi tebaatulya, twavaayo n'omukyala. Bwe twali tuvaayo emmotoka zaafaamu. Ne mutyamu. Ne tukanikamu, twali tuvuddeyo eri munda nga tusembedde muzifanga ne tukanikamu ne tutambula. Munnange tutuuka ewaka, twatuuka ewaka eyo ng'ebintu masavu okitegeera. Kakati munnange oli emikolo gyatambula bulungi. Byonna byatambula bulungi. Oli ab'endongo ab'ebyokulya byonna buli kimu. Byonna byatambula bulungi era byonna byali mulaala. Okitegeera nga tugenda waka nga omanyi nti entamu ewulira muliro ogusooka munnange omuliro ogusooka ng'ekola etya ng'eguwulira. Kakati wiiki esooka eyo yali nnungi. Baby honey biki nga we nagambye obuyaaye we bufa. Baby honey biki nga tutambula. Wiiki ey'okubiri baby honey biki kati mu wiiki ey'okubiri awo ku Sunday Monday awo obuzibu butandikira. Omanyi ekikenjagala okugamba omukazi ali eyo n'oba omuwala. Bw'oba ogenda mu bufumbo manya nti togenda ku beach nti buli kaseera mugenda bbeera museka. Andi nze nkubuulira. You can laugh every day if you choose to. Andi seeko omu yagamba bwe mubanga muli mu bufumbo nga temuyombangako nga mumaze omwaka muli balalu. Ati nze nkubuulira. Ebyo just mwe biri mu ndowooza zammwe abasajja abampi. Kati njagala kugamba ekigambo kino. Omukazi yenna alowooza nti ogenda mu bufumbo nnyabo ogerowooze nti wagenze ku biiki maama baleese ebyennyanja maama oli mu ssanyu musese bunaku mugenda bamuseka yo mukola nsobi. Kibanga kikunyiiza. Anti manya nti mwenna babiri temwakulira wamu. No, it is okay obutakulira wamu and you be happy.